buli yagikwatako gendo labe kadaga bwomalako omwezi gw'okuna nakugambye eggulo bwogumalako nsindikira ku ssente ze wajja eggulu gwe girozi lyako naye bwomalako omwezi gw'okuna ng'okyali mulamu n'ogwokutaano n'oyingira ogw'omukaaga ng'ompeereza ku ssente ze wajja eggulu kadaga kati wamawulira ekigambo ky'okusande kirabika kikyatambula era nange nzizeemu nensoma nzizeemu nempuliriza puroguramu y'okusande nsaba mukama ayongere okufuka amafuta ku puroguramu eyo ne zonna buli lwogiwulira ekole enjawulo mu bulamu obwo kati olwaleero waliwo ekintu kyembadde nsoma nakugamba tomanyiranga bayibuli tomanyiranga ebyawandiikibwa mbwe ekyo kyawandiikibwa okimanyi soma ekyawandiikibwa buli lunaku kiba kipya mumanyi obunafu bwe tubadde tulina mu ggwanga Uganda oba omanyi obunafu bw'olina wa we buva amaanyi omanyi we gava agawangula byonna byeyagala okuwangula byonna biri mu kitabo kino Judges chapter 6 from verse 12 ku verse 14 awo wenjagala tusome wokka olabe amaanyi n'obunafu we biri ebintu byonna by'oyitamu oba ebintu byonna bye tuyitamu bituwangula lwa butamanya byowangula obiwangula lwa kumanya amaanyi gali mu kumanya obunafu buli mu butamanya nsomye ennyiriri zino ne zitambula mu bulamu bwange ne zibuutikira ekigambo kyonna kye mbadde nnyina ku lunaku lwa leero ne ku mutima gwange kino ne kibimba okuyita ekyala okuyita ku byala byonna konze katukigabaneko ekintu kyonna ky'otamanyi kijja kukuwangula ekintu kyonna ky'omanyi ojja kiwangula amaanyi gali mu kumanya obunafu buli mu butamanya okutya ekintu kyonna bw'okitya bw'oba tokimanyi nekijja okitya naye ekintu kyonna bw'oba okimanyi ne bwe kijja okiyimiramu kubanga oba omanyi awo okukitandikira n'awo okukoma olaba ne bw'oba ogenda nga bufumbo oyinza okuba nga wali olina omuwala gwe wali oyagala okuwasa oba omwami gwe wali oyagala okufumbirwa ekyamukulemesa tewamumanya biki byayagala biki byatayagala naye omuntu yena ne bw'aba akusinga kilaasi wabula n'omanya byayagala n'ofuna akubbirako n'agamba oyo omukyalo omulaba oyo nti kino ne kino ne kino ne kino kasita omanya byayagala omukwata mu nkondo zeezo ali mu nkondo yenna atambula eri bwete ate nsire queen ali mu nkondo yenna asireyinga n'omukwata n'omutwala n'omutwala mu nnyumba ng'osula ku mikeeka n'omwebasa ku mukeeka n'afumba ye n'akola ezigula omufaliso ye n'akola ezigula ekitanda naye nga yatandikira ku mukeeka abantu bonna ne beebuuza banne omukazi oyo kasita wamanya byayagala nkyali ku puliyambo y'ekigambo ngende mu puroguramu okimanyi nti Museveni mu biro bye twali tetumumanyi yali w'amaanyi nnyo okimanyi nti Museveni ne gavumenti ye baali b'amaanyi nnyo mu biro bye twali tetubamanyi Mama Eben taliiko sigamba Mama Eben bino si bya Mama Eben tuli mu Bayibuli Mama Eben mu Bayibuli wamma gwe owulira mukimanyi nti Museveni bwe twali tetumumanyi yali w'amaanyi nnyo nga ne byakola bitwewuunyisa nga n'omuwaana bamuwaana amaanyi kati amaanyi ga Museveni galiwa n'amagezi ga Museveni galiwa okuva lwe twamumanya ne bwatambula bw'ati owulira oyagala kasikayo eri kakuba mpi era ne kamala katambula nga tekalina basirikale olaba kaba n'abasirikale naye ng'omuntu ayagala kukeetega kukasikayo kukakuba mpi kuba kanafu obunafu bwe buli lwakuba twamumanya
amaanyi ge gali mu butamumanya, amaanyi g'Abanyarwanda n'akabano gabadde mu butabamanya. Bw'otandika bw'obamanya owulirira ddala nga wandiika ekyabalamuzi essula 6 olunyiriri lwa 12 paka ku lw'e14. Awo tutandikira puroguramu ey'ekigambo. UPDF we muli wano, aba UPDF sibasabidde, UPDF mbasabidde nammwe obusiru bwe muyina bubave mu mitwe, kuba kirabika temuyina magezi, muyina busiru bwereere. Temusobola kuleka mutabani wa Museveni n'awakankula entalo n'asindikayo mmwe ne mufa nga ye talina ku front line, n'abakwata n'abatwala Juba ne babafuuyira spray muli eyo mufa nga biyenje, ne babatwala Congo mu bintu bye mutamanyi, ne mufa ebyekisiru ng'ewammwe Uganda bazadde bammwe bakaaba tebalina security, mwagenda ku protectinga Uganda si Sudan. Mwayingira amagye to protect Uganda first. Wabula olw'obusiru obubalimu ebyo uniform n'obutamanyi obubalimu, mutabani wa Museveni atwitinga n'agenda awakankula entalo n'amala n'abasindikayo, ate mmwe abatalina byakkola, ate mmwe abasiru, ate mmwe abatalina, mmwe abatamanyi kiddako, nammwe mu busiru bwammwe ne mugenda mukube emmundu e Sudan. Kati kamufe omwana wo bwe bamukomyawo ng'afiiridde mu UPDF tokaaba, tolanga, tobika, sima ekinnya, ziika omwana wo, genda mu nnimiro olime. Tokaaba, totukubira nduulu, totunyega, toyogera, ziika kyana kyo n'obusiru bwakyo, oba kisula ku jirikiti, kisule ku jirikiti, ogenda olime mpaka lwe binaddamu amagezi. Lwaki mulwana entalo ezitali zammwe? So nammwe mbamaze omwo mwe mwambalira bistokisi ebyebituli kababattire Sudan, temukuba ku simu yange eyo nvuddeyo. Waliwo fayiro gye ndi mu kugoberera, gye nfunyeeko kopi, ndi mu kugigoberera. Mujjukira abaana 6 abaatemulwa ku Acacia Mall ne ku Mawanda Road ne Kamwocha, abaana 6 abaakubwa amasasi omulundi ogumu. Mumanyi ekyatta abaana abo, mumanyi eyatta abaana abo, abaana abo fayiro yaabwe ndi mu kugigoberera, nabaguddemu. Abaana abo battibwa lwa nsonga za golodi. Salimu Sale yali ne bamafiya be nga n'asindika golodi. Abaana bano baali balinako komishoni, ne baleeta ne basanga bamafiya be baali baleetedde golodi ku Acacia Mall, ne babaleetera golodi oyo. Abaana bano nga balina okufuna komishoni. Abaana bano bwe bamala okufuna komishoni waabwe nga balabye ate nga bategedde, oda neve wa mafiya omukulu mafioso n'agamba abaana abo battibwe. Naye n'abaana balinga abaali beekengedde, bwe bamala okukwata ekkunje buli omu yakwatalire ne baawukana. Buli omu kyova olaba omu bamuttira ku Acacia, omulala bamuttira ku gundi, omulala bamuttira ku Mawanda Road, omulala bamuttira eri wansi. Baali bamaze nabo okulaba nga waliwo era badduka nga baddusa bulamu. Salimu Sale ye ya odalinga okufa kw'abo abaana. Kyova olaba fayiro yaabwe terabikako, n'ebintu byabwe byakomawo. Abaana 6 nga bamaze okuttibwa. Nalabyeko mu bajje ng'agamba mbu TikTok eggalwewo kubanga erimu abantu ab'empisa embi. Ab'emmundu bwe batta abaana 6 mu bajje wayogera ki? Lwaki poliisi tevaawo n'amagye ne gavaawo, emmundu ne zivaawo olw'okutta abantu? Nzikiriza TikTok eriko abantu abakyamu nga bw'ogambye, bagiggale yonna. Lwaki poliisi tevaawo yonna? Ku bikolobero poliisi byetukoze, ku bikolobero UPDF byetukoze, lwaki UPDF ne poliisi tebavaawo bonna?
So abaana babattira komishoni wa Golodi yali mungi bamaze okulaba ebintu bwe bitambula gye biva ne gye biraga mafia n'alagira abaana abo battibwe era abaana 6 bonna ne bagobwa bonna ne bagobererwa ne babatta. So I'm yet to njabbaletera details ezisingako awo fayiro yaabwe nayo njiguddeko. Eyo tugendagendayo. Mwe twabagamba ffe wano tetujja kuyisa budde. Tugenda okujja wano nga tulina ensonga. Ani alabye bukedde w'olwaleero? Ani alabye ebintu ebiri ku bukedde? TV, bukedde amawulire, bukedde olupapula. Ffe twabirimu mwaka guwedde. Ku fronta page eya bukedde kuliko ebitunze bukedde leero bibino. Kadaga abyogedde obwakyabazinga buli mu buwambe. N'ogenda ku page gye bakulagirira. Bw'oveeyo ne bagamba bwe bati. Profesa Kateregga abyogedde. Nalongo we yali amutta. Amuttira ebyobugagga bwe. Ani ajjukira ebintu ebyo? Nga mbyogera. Nembibabuulya nembabuulya n'abaagala okutta Profesa Kateregga. Nabagamba Mayiga. Ffe we twali omwaka oguwedde bukedde etuuseewo kati leero. Wulira. Tatange tali mukujubisa wagamba nti no yandibadde tabalabako olwaleero cause we twamutuukira batugamba ine 4 hours. N'okutuusa olwaleero Profesa Badru Kateregga nannyini Kampala University akyalo Jjengere Nalongo we Julius Baya Irankunda gye yali amumizizzamu omusu omwaka oguwedde era ng'ebyamutuukako abinyumya nga lutabaalo. Profesa Kateregga emboozi y'ennaku anyumiriza ku dduwa ey'okwebaza yategese nga yeebaza Allah okumusuusa olubale lwe yafuna ku mutwe lwalumiriza nti Nalongo we yalumutuusaako mu mwezi ogwa Novemba omwaka oguwedde era ng'aludde ng'apootya n'ebisago. Kuba ate bw'okuba omutoka Profesa oba okoze bubi nnyo kubanga twasoma kuwa magezi ne bagutunga oluvannyuma mu Seputemba obwongo bwali bukyamyemu. So oluusi bwe nkutunuulira obubi oba nenkuvuma nga sandikuvumye musonyiwangako waliwo ekikyamu ekyatuukako ekibi nga kituusibwako ate abantu bange ab'omunyu. Profesa era akukulumidde Nalongo nti afunvubidde okumutwala ku yunivasite gye yalafuubanira okutandikayo emyaka 25 egiyise nga mulumiriza okwegatta ne bayise bannakigwanyizi ne bamugoba mu maka gamutiri bonna agasangibwa Buziga nga mu kiseera kino yawanganguka. Eno yunivasite ete nagitandika era nze girimu alhamdulillah yakutibwamu obudde butuuse naye waliwo abaagala okugamba te tuviire mangu balogala serwadi okwota basomera wano ate kati bagamba embu yaabwe waliwo abetuusa ku nyamezibe Profesa Kateregga azisezza abadde ku dduwa bw'akigumiza nti ye musajja mutabaazi ng'alina abaana 25 n'abakulu be bakola ng'otabalira mu Banyarwanda ojja kikakasa. Okumujja mu buwambe gye alabira ennaku eyoza lumonde. Ndi mutabaazi tabaala. Oli musajja mutabaazi bulungi. Naye kati wano wetuli sooka otusonyiweko tubeerewo ffekka nga ne banyaffe tetubakkiriza kujja wano okutusolonoona oddeyo otabaale. Addukiza abaagala okutwala yunivasite ye nti badde ku bigere kubanga yeesiwa bulijjo ng'asinya abasiraamu bonna bamubeereddewo. N'olwekyo ssente zammwe ziri mu mikono mituufu. Ayanjulidde abasiraamu abaana be bonna wakati mu kubeebaza. UK, Australia, Sweden,
ne bagamba katugenze tujanjabe dadi abamu nali mala n'emyaka 2 nga sibakoze ekibi naye alhamdulilahi ekibi kibaamu ekirungi kati wano webali temweraliikirira baze kutambuza mirimu okulaba nti institution yammwe tefa imuka yono Muhammad Faki Dungu Katerega musajja engineer kati akaterega lumiza nnyabwe Nalongo okutulugunya Profesa Katerega n'atuuka n'okumusibira mu kisenge nga takkiriza kumulaba olw'embeera gye yalimu. Twali tulina okulwana nga Nalongo yennyini taagala tumutwale mu ddwaliro ng'agamba Sande abasawo tebakola. So tubadde ku fight ku WhatsApp basenga baffe. Taata wange tali mu kujubisa wagamba nti no yandibadde tabalabako olwaleero cause we twamutuukira batugamba ine 4 hours essaawa 4 zokka senga tebamulongoosa olunaku. We thank you for loving and supporting our father. It has been a very difficult, challenging ride. Naye, because of his love, Tokaji ovuddeko Nalongo Jolono, Profesa Katerega bwalumiriza okusimatuka okuwayamu naye mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde yasambadde ebyokwagala okutuusa ku Ssaalongo ye Katerega obulabe nga yategeeza. Anyway, najja ne mbabuulira immediately nga tuvudde Profesa Katerega lwe yayogera nti ngaffe abalinamu kuzaffe tetusobola genda ne tukyalira Kabaka. Ne mbabuulira ebyaddako. Nasooka ne mbabuulira ebigenda okudda ku Profesa Katerega ne mbabuulira alina omukazi omubano gwe yawasa ali ewaka Nalongo we. Ate Katerega Profesa n'abalongo abo batwala obakebere si babo. Nkikuddiremu n'abalongo bogamba nti babo ab'omunyarwanda oyo si babo. Batwale ku DNA ulisanka mileita. Bw'obajja ku DNA engoma z'okufuna gundi onsindikira ekikuba nsiko. Nemba gamba Mayiga batudde ne boogera bulungi nnyo baali ne bagamba oyo Profesa bw'abaaluleeta omwana waffe akimukole. Nenzija ne mbibagamba bwe yamukuba olubale ne mbagamba bakubye Katerega olubale ne bamugalira mu nnyumba afiire mu nju. Byombi nabibagamba. Ndowooza n'abaana baabo abali ebweru batwakubanga babiraba wano ku Bible and politics oba ku Teacher Lumbuye. Kati ffe bitwalimu omwaka oguwedde bukedde lwebireetera abantu leero. Anti mugamba tulimba bibyo. Abasajja Abaganda twabawooninga dda ku bakazi Abanyarwanda naye bwe muba temuwulira mulabire ku Katerega. Kakati gwe mu programu eyo bwe wabanga waliwo omuwala gwe nayogererako nga nawe nakuwa security alert yo olowooza kino kyekyali ekituufu gwe nawaayiriza. Profesa n'abaana bakikubyewo nti Nalongo ye yali atta Ssaalongo. Nze leka ngende ku nsonga endala. Tugenze mu politics. Joe nabakubira eggulire Parliament yali eteesa ku ssente za umeme. Era bayanguyiza ne bakwata akawaayiro tekabakwata. Bagondera amateeka. Parliament yagamba obudde bwe tumalanga tuddibeyitinga ku ndagaano eno ku ssente mmekeze omusasula ate biki. Akawaayiro katukwata, constitution etukwata, omusajja endagaano etukwata, mukwate ssente z'omusajja muzimu. Abagamba ayi mugambe ayi, abagamba ayi mugambe ayi. Ayi simanyi tekisiti olwo. Ne bagamba babasasule. Era mu bwangu nnyo. Ssente bazibawadde. Central government ku kawaayiro akasente terwawo. Tefa ku bannayuganda abali obubi abali mu makomera. Tefa ku bannayuganda ababonaabona.
tefa ku ntindo, tefa ku nguudo ezirimu ebituli ebingi binnya, tefa ku malwaliro gataliimu ddagala, naye kino kyo bakiyisiza mangu akawaayiro tekabakwata. Neŋŋamba essuubi lindi mu Buganda gavumenti kasa tulina Buganda y'emmengo gundi eyo yejja kutukolera ku nsonga zaffe, nayo ku nsonga za ssente wulira wano. Kakati abasuubuzi abakolera mu katale akamanyiddwa nga Gwanda akasangibwa mu Kisenyi wano mu Kampala bakedde kwerya mugujo nga akatale ako saababuulira ku kitundu ekyo ekiyitibwa Gwanda saagi babuulira konti Rwanda. Omusuubuzi Bosco Muwonge okukeera okukuba ekibaati ku katale kano. Tukitegedde nti ettaka lino omusuubuzi Muwonge yalifunako liizi ya myaka 99 okuva mu Buganda Land Board, kyokka wavudde embeerezi y'emmengo okumugaana okuguza gavumenti ettaka lino etekeka akatale kabasuubuzaako omulembe nga tannasasula busuulu. Embeera nejje abasuubuzi mu mbeera ne bamenya ebibaati bibadde bikubiddwa ku katale kano. Encha ya leero abasuubuzi bakolera mu katale ka Smart Market akamanyiddwa nga Gwanda akasangibwa mu Kisenyi bakeredde mu Kyobeera batuse bakolera nga katale konna keebulunguluddwa ekibaati. Kino kijja abasuubuzi mu mbeera ne batandika okukuba ebibaati bibadde biteereddwa ku katale kano nga bawakanya kyakoleddwa nnyini ttaka. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe bwabwe bagamba nti ekifo kino kyabwe nga kyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga n'ekitongole ki KCCA ababajja ku nguudo ko bali bakolera obutembeeyi, kale nga mpawo agenda kubasengulawo. Saawa eno tugenza okukeera nga waliwo ekibaati, amalala gaago bagayiye, emmotoka zikyasomba emiti, tugambye tebigenda kubaawo. Balumiza nti ekitongole ki Buganda Land Board kyekiremeseza nnyini ettaka Bosco Muwonge okuliguza gavumenti ebatereka akatale ak'omulembe. Bakwatagane ne gavumenti eveeyo etulambululire mu butuufu. Kyeneeba etugambye nga gavumenti tujja ku withdrawinga. Noweebuuza kati tugenda kukola ki? Ebintu byaffe byonna biri awo. Oba kitegeeza baba baagala kutuwamba, emali yaffe bagenda gikola tutya? Kati embeera eyo banaye babeeremu mukole ki? Museveni bakulimbalimba batubadde tufunye obudaala bwaffe bwe tujja 10. Kati baagala tuddewa. Tukitegeredde ettaka lino okuli enkaayana lya Bwakabaka bwa Buganda kyokka nga lyagabwako liizi ya myaka 99 eri Bosco Muwonge wansi wa kampuni ya Boost Investment, n'oluvannyuma n'ayingira mu nteekateeka ne KCCA ne bateekako akatale omubadde mukolera nga abasuubuza baagobwa ku nguudo. Kyokka no jjo ly'abalamu gavumenti yayagala okweyambisa ettaka lino okuteekako akatale akali ku mulembe, bwetyo n'esaba Bosco Muwonge okulijjuguza. Bukata babudde emberebezi ye Buganda Land Board okugaana okuwa Muwonge empapula ezeetaagisa okuyingira mu buguzi ne gavumenti nga bagamba nti ono aludde ebbanga nga abanjibwa ensimbi z'obusuulu. Omu ku bakungu abaddukanya Buganda Land Board Moses Gambo Bikizito agambye nti bagaanangako Muwonge kutunda liizi ye, kyokka bakyalemeddwa okukanya ku kyokusooka okusasula ensimbi ez'obusuulu eri Buganda Land Board, n'oluvannyuma agende maaso n'enkolagana ne gavumenti. Era bajja nebatutegeeza netukebera mu bitabo byaffe nga mwe bali bulungi, naye babanjibwa busuulu akwata ku ttaka eryo. Twabategeeza basasule busuulu oyo ababanjibwa wa Buganda Land Board bannange basobogera maaso n'enteekateeka ne gavumenti. Bano bagamba nti ekikyamulemye kwe kulagira gavumenti bannaye mulabe omwogezi wa Buganda Land Board oyo mumuyiseemu amaaso mumulabe. Buganda Land Board zebanja n'oluvannyuma yagende maaso n'ensonga ze. Twawandikira gavumenti bannaye mumulabe sabbiiti ewedde ne tukitegeeza nti Boost bw'eba egenze maaso n'enteekateeka eyo ekwate Buganda gavumenti ne Central Government mwolekanyiza obwanga ku ttaka ly'omu Kisenyi. Mwolekanyiza obwanga nga buli omu anyweza pozishoni ye. Naye nze mbuuza, mwembi mwogera ki ku baana baffe abali mu makomera abatannasumululwa? Buganda gavumenti nga mufungiza okuvayo okulwanagana ne Central Government ku ttaka ly'omu Kisenyi erya liizi nga mwagala omusimbi gwammwe ogw'obusuulu. Mwogera ki ku bantu be mwamenyera amayumba abalina obusuulu mu Lubigi? Be bamenyera amayumba gaabwe nga balina obusuulu, balina risiti, balina ebyapa mu ngalo. Bo nga Buganda Land Board temuboogerangako.
abaana bali mu makomera abatalina musango bo nga temubogeranko. Bannayuganda mukimanyi nti tuliddemu abaana abo olukwe, abaana abali mu makomera mumanyi nti tubaliddemu olukwe. Mukimanyi nti abantu 18 abali abaabula mu 2019 okutuuka kati ababuzeewo ne babulira ddala abakonfamingibwe 18. Mumanyi nti ffenna tubaliddemu olukwe kyenkanyi. Ffenna tuvunaanyizibwa ku bantu abo okubula nga bwe bavunaanyizibwa ku Museveni obbabuzaawo. Museveni avunaanibwa okubabuzaawo naye mumanyi nti tubavunaanibwako tuyina ekitundu kinene nnyo ekyobbalyamu olukwe. Museveni bw'aba yali ebifi iffe twabawuuta supu. Mukimanyi nti famire ya John Bosco Kibalama twagiryamu olukwe. Okimanyi nti nze mbeera muka John Bosco Kibalama nandibadde nsenguka mu Uganda n'abaana bange nengera nanoonya obubudamu Congo waakiri. Mumanyi nti famire z'abantu abo twaziryamu olukwe ffenna lumu. Museveni yabali ebifi ffenna tubawuuta supu. Mumanyi nti abaana ba Gaddafi tubaliddemu olukwe. Mumanyi nti ba Akirewo tubaliddemu olukwe. Mumanyi nti omwana Machete ne maama we tubaliddemu olukwe. Nedda mukimanyi nti ba Bobby Yanga tubaliddemu olukwe. Mumanyi nti Bobby Yanga twamulyamu olukwe. NUP ne bannayuganda mukimanyi nti abasibe ba NUP ba political prisoners twabawuuta supu ye Museveni n'abali ennyama. Mukimanyi nti Museveni ye yabali ababisi ffene tubali omukalo. Era mukimanyi nti buli lwe tubalyamu olukwe bwe kito bwe kyeyongera ojja kuba olyawo nga nawe bakukimye. Mukimanyi nti Museveni ayimiridde kufa okwata abaana baffe n'okubajooga. Ge mazima asimwe lwaki oyogera bw'otyo ge mazima. Senga ffe abantu abali ebweru miliyoni tuli abantu 5,300,000 kale tukkiriza 3 za Museveni 3 z'Abanyarwanda tubakkiriza ne bannayuganda abasiru abatamanyi batebinkwatako n'Abanyarwanda ze miliyoni ezi za Museveni 5,000,000 bwe twogera Museveni atuwona. Mukimanyi nti tusobola okutuula ne tumuwa weeks 3 ekitongole ekiramuzi ne tukiwa weeks 3 kiwozesa abaana abo weeks ezi za kuwozesa abaana abo babasalire. Machete bw'aba yalyamu ensi olukwe nga muyeekera bamusaleko omutwe maama waategeere nti yazaala omuyeekera bamusazeeko omutwe. Kubanga ne maama wa Machete simanyi nti maama wa Machete yakeera ku makya ayagale okuzaala ogwana ogutalina mpisa nga Gumachete. Kati kooti emugambe nti Gumachete guyina empisa embi Winyidolo akateemule nti Machete bamusaleko omutwe. Ensi ffenna tutegeere nti Machete bamusalako omutwe yali mwana mubi ne maama waakimanye nti alina okuddayo okuzaala talina mwana. Akimanye nti ogwana gwe yazaala gwali gwana gubi gwali gutabangula eggwanga bagusalako omutwe. Omukazi yeeteeketeeka adde yazaale ng'obudde bukyali. Waliwo omukyalo omu gwe muzannyamu akantu ku TikTok bamubuuzizza ku bbaawo omubbi. Ne bamubuuza nti obadde okimanyi bbaawo n'abagamba ogwo mulimu gwe kuva dda bulijjo mubbi. Ezo weeks 3 za gavumenti kwetereeza kuleeta basibe bonna Nabbanja aleete John Bosco Kibalama. Kubanga John Bosco Kibalama yalumba abapoliisi n'ababbako emmundu n'abatematema n'abakuba n'ababbako emmundu. Muka John Bosco Kibalama ategeere nti gubbagwe gwali gubbigwa mmundu. Abaana ba John Bosco Kibalama bategeere nti kitaabwe yali mubbi wa mmundu kye kimusazizzaako omundu omutwe. Kooti zisalire John Bosco Kibalama bamuteke ku kalabba. Kubanga naffe tetwagala kubeera n'abantu bagenda kutubbako mundu mu gavumenti empya. John Bosco Kibalama asalibweko omutwe nga kooti ye mukoze eki ye muwaddeyo nti nasalibweko omutwe. Weeks 3 nga tuziwa kitongole kiramuzi bakwata abantu abo babaleete mu kooti babasaliro baba beeyimirire. Naffe tetwagala kubeera ne Jeno mwene UP nga abba abantu n'akasimu ng'ayina ekiso
yakwata ekiso n'akitunuza mu bantu n'ababbako essimu ne jaketi ate munnanga omuwagguufu General Gaddafi kooti ekyogera ekisale egambe nti nno akireewo ne Gaddafi babateeke ku kalabba babatemeko emitwe Ebeni ategeere nti bw'ali kula nabba bagenda mutemako omutwe babeere ebyokulabirako si kulinnyirira ddembe lyabwe kubasiba nga tebawoza no ffe tetubawakanira era tukkiriza kubanga Prime Minister tasobola kuwaayiriza muntu nti John Bosco Kibalama yabba emmundu n'atema n'abasirikale kati ndi ku ludda lwa Nabbanja mutuufu Prime Minister tasobola tulimba kati alete John Bosco Kibalama kooti emusalire ffe tubaleetere enku basaleko John Bosco omutwe tumwoche abaana be basobole okukula nga balambulukufu nga bamanye ekyattisa kitaabwe abaana tebabikola wiiki ezi zibamala nga bwe tuli nti tugoberera amateeka ekitongole ekiramuzi tukiwe weeks 3 za kuwozesa sigenda kuva ku bantu abo abaabula weewabo sigenda bavaako wiiki ezi Winyidolo batuuze emisango gyonna basooke emisango gy'abaana bano abaakwatibwa n'abantu bano batuuze emisango gyonna simanyi gyattaka simanyi abalamuzi baveeyo basooke ku misango gino tukwate Machete tumuwanike ku kalabba mama wa Machete akitegeere nti yazaala omwana omubi ne muganda wa Machete akimanye takola baba we bye yakola tulambika abaana baffe nga tubawe ebyokulabirako nti mmwe tokola ebya Gaddafi tokola ebya Kireewo bajja kuteeka kalabba abalamuzi mukwata abaana abo mubawozese baveeyo mukomera if not temugenda kuddayo kufuluma nyumba zammwe kugenda kati mbuuza abalamuzi muzungazunga n'obugombe nga tubaviira ku makubo ku makya mugende mu mawofiisi mukole ki mukola ki mu mawofiisi nga amakomera gajjudde abaana beebaka ku kagongo wabula buli lunaku obugombe ne tubaviira ne mugenda mu ofiisi ne muli enguzi ne musinikira eyo ebinnyo ne muddayo eka ne mwebaka tubaviira ku makya n'akawungeezi nga muvaawa nga mulagawa era nga mukola ki Winyidolo oyinza okutubuulira kiki ky'ozunza nga okudda eno okudda eri NUP mukimanye Museveni abaana bano bw'abanga yabali ebifi mwe mwabawuuta supu Bannayuganda mukimanye Bannayuganda bannaffe twabawuuta supu mwagala kuŋŋamba nti Museveni atusinga amaanyi buli lwe tusirika ne tutabaako kye tukola kyavaano n'abalala senga twayimirira ku bali ba Akireewo senga bali bweru senga twayimirirawo olwasooka Bobby Yanga teyandi mukutte n'anoona Bobby Yanga olw'okuba twasirika n'anoona Machete tusirika olw'okuba twasirika kyavudde anoona bano olw'okuba tusirise naawe oli candidate nga nze bwe ndi candidate naye senga mbabuulira mwenna bannayuganda mwenna abaana abali mu makomera twabalyamu olukwe kyenkanyi bazadde baabwe bakubye enduulu waliwo abazadde abayimiridde ku magulu gaabwe abiri ne bagamba no wabula tubaliddemu olukwe kuba ffe tukola mmere ya leero tetwagala kubyogerako ebyo kuba abaana baffe bali ku masomero tetwagala kutabulatabula nsi naye abaana ne ku masomero bali mu kufiira ku masomero abaana babasomesa bisiyaga kale bannayuganda mwenna nga bwe muli beera ng'okimanyi va wano ng'okimanyi nti abaana abali mu makomera wabalyamu olukwe NUP Secretariat muvunaanibwa kyenkanyi ku baana abali mu kkomera nga bannayuganda bwe muvunaanibwa ekyenkanyi ku baana abali mu kkomera weeks 3
za kitongole kiramuzi kuwozesa abaana abo bonna bafulumeto wabaawo okutandikira ddala ku John Bosco Kibalama eyabula mu gw'omwenda 2019 bonna bateebwe paka kati betumanyi ne betulabako nga babaleeta ne betutalabako abatalinyangako mu kooti naye nga tubalina mu fayiro zaffe bonna bateebwe. If not government eveeko tetuyinza kubeera na government eri abaana baayo wabula government zonna eya Buganda ne central government zoolekanyiza obwanga mu kisenyi ku Gwanda kubanga eyo diru ya sente bannayuganda mubamenyedde amayumba balina ebyapa bya Buganda central government yebamenya Buganda esirise wabula ebintu birino mu bigenda mu maaso wabula ku kasho wakakati yo Buganda egamba tetubagana kuzimbawo katale oba ka Rwanda nga Rwanda nga wetandikidde fe mutuweeza feeza obusuulu ettaka mu litwale wabula ku baana ba Buganda tewaliyo kyogerwa n'eki. Kubana ba Buganda bali mukomera, kubana ba Buganda abatemwa, kubana ba Buganda abavundirayo, kubana ba Buganda ababula batalina accountability. Olabe ente y'omuntu bwebula tatuula. Olabe ente bwebula omuntu, enkoko bwebula netasula waka, okonkona mulirwano kumulirwano, neiba temundire enkoko. Neiba enkoko yangeriwa. Neiba atwagirabyeke wagundye, oyingira n'olingiza ne mu bitanda. Nedda neiba bikula kateni neiba tulabeyo ogenda okulaba nga yagikwesi n'omugamba neiba enkoko yange eyiri nga banna enkoko buli gyeri eno sore kyokka n'okubiika ebiika enkoko osobola oginoonya bannayuganda 18 babula batya bannange njagala mukirowoozeeko senga obadde muka John Bosco Kibalama senga obadde mutabani wa John Bosco Kibalama senga obadde muzadde wa John Bosco Kibalama senga obadde wa Luganda lwa John Bosco Kibalama senga obadde mwana wa Kanatta John Damulire yali alina ng'alina edduuka lye wa Kiseka yeekolera kati abaana be mukazi we ab'eŋŋanda ze abaana be basoma wabula gw'oli mu kusomesa babo bujja kukyanga gwabuze n'ababo batuule ng'abaddamulira bujja kucha nawe bakutwale n'ababo batuule ngaba Kanatta. Twalyamu bannayuganda bannaffe olukwe but it's not too late. It's not too late. Tukitwale nti tubadde tuluwalinga Museveni mu trap ensi yonna emutegeere nti Museveni Kijambia Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okumumanya nti Kijambia kati tusituke. Lwaki family entono bwezi tukinako omanyi lwaki family ya Muhanga y'amaanyi nnyo? Muhanga Kayanja, Muhanga Margaret, Minister ne Andrew Mwenda. Omanyi lwaki family yetu kinako nnyo? Omanyi lwaki family eyo tegambwako nga batukwatira ebyambalo bya Nuupu? Mwenda atali wa maje n'ayambala ebyamaje n'abuusa ne helicopter. Mbu kubanga Museveni yatta mwannyinaabwe oba muganda waabwe mama wa Muhoozi bwe yamutta kati compensation gye yabawa kweyagala mu gavumenti eno bakituulire tebakyogera. Era baali bakikweka Muhoozi nga Muhoozi amanyi mbu nno Janet ye maama we. Nobbo Mayombo ye yamugamba namugamba gwe Janet si ye maama wo. Mama wuyo no. Era ezimu ku nsonga ezattisa Nobbo Mayombo zeezo kubuulira Muhoozi mazima. Okimanyi nti bye bimu ku byattisa Nobbo Mayombo kubuulira Muhoozi amazima nti oyo si ye nnyoko. Kati family eyo n'agikompensatingamu okutujooga. Kati Muhanga Kayanja bamuzimbye okuba deep state mafia mu maje ne mu byenfuna mbu ye Salimu Sarajja. Battisa abaana babandi Congo weya because of Muhanga Kayanja.
family ziringa 8 ezitukinyeeko zikwate bannayuganda zibatwale babulewo ffe tusigale nga tutudde. Njagala tukoleyo weeks 3 tuziwa Winyidolo olw'okuba tugoberera amateeka tumanyi process y'amateeka. Wiki ezi 3 nga tewakyali musibe wa Nuupu, tewali musibe wa nkyukakyuka ali mu komera. Wiki ezi 3 zaabwe zakwetereza naffe nga bwe twetereza. Bwe baba tebabasalira babate bawuze nga bava bweru. Bwe baba balina omusango tubakkiriza n'obateeka kalabba. Fete tukina muzibu tubakkiriza obateeka ku kalabba buli gwe gusinga bamusalira kalabba machete bamusaleko omutwe. Bobi yanga bamusaleko omutwe. Bwaba yalina ebintu by'amaje nga tasobola kunnyonnyola wawe yabijja bamusaleko omutwe. Akirewo ne Gaddafi babasaleko emitwe tetwagala babbi bagira babba bantu style eyo. Banaabe ensonyi mu maaso babasalira emisango babasaleko emitwe tutegere nti tulina gavumenti ekola. Tuliddemu abantu baffe olukwe. Buganda government, central government bolekanyiza obwanga ku nsonga z'omusimbi. Awo Buganda evuddeyo eyogera. Gavumenti ya Buganda eganya okukkiriza ogimanyira ku ssente z'obusuulu ku ttaka lya Gwanda bagamba okufa n'obutanyagwa tebajja dditwala. Era ku baana baffe abali mu kkomera Buganda mwogerawo ki? Bwe tujja ne tubyogera wano nga mugamba mbuno tulimba nkugambye bukeddewo olwaleero alimu obwakyabazinga buwambe Kadaga. Ffe bwe twabyogera mwagamba tulimba. Profesa Katerega wuyo abyeyogeredde bwe twabyogera mwagamba tulimba. Profesa Niko olwaleero avuddeyo n'akwata Wini Byanyuma n'amuteeka wano, n'akwata Serunjogi n'amuteeka wano, n'akwata Nandala Mafwabi n'amuteeka wano. N'agamba bano be baayagala okummalamu amaanyi mu struggle nga bamanyi nja kuggwamu amaanyi ne bantwalira omukazi nve mu struggle. Wini Byanyuma yatya nnyo okulaba nga Niko asobola okutukolera. Museveni Byanyuma kyakolera Museveni ebweru nga Niko ali wali akitukolera mu European Union. Ne bagamba ayagala kintu ayagala nnyo ono omuwala tumumuggyeko agwe. Nenzija nembi bagamba. Kale Buganda mwebale nnyo mwebalire ddala okusirika nga bamenyera abantu amayumba ne muvayo nga mugujubana olw'omusimbi gwa liizi. Mwena mulinga Kaloli nga alwanira ebinyama nalumanso mpayiriza. Mulinga Mayiga nga alwanira ebinyama. Eyo nayo nvuddeyo ngenze ewalala eryo eggulire ndimaze. Kasasiro mu kibuga Kampala oba mu myala ayolekedde okusibwa emyezi 6 okusasula engassi ya bukadde 10 okukola bulungi bwansi okumala ebbanga. Okulabula kuno kuvudde mu bakulu ba KCCA abagamba nti Kasasiro ono yavuddeko emyala egisinga okuzibikira ekivaako amataba okwegirisiza mu kibuga. Olwaliro bano bakedde kukugola myala egy'enjawulo naddala egyo egiyiwa mu nnyanja obutereevu. Enkuba eyafudde Mbasabbiiti ewedde yaviirako abantu abasukka mu 5 okuserengeta ekalanama gye batambulisa emigongo ng'obwato, so nga n'enguudo ezisinga mu kibuga Kampala zaasalibwako amataba ekintu ekyakosa ebyentambula ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala. Enkuba eno yaleka emyala egisinga obungi nga gizibikidde. Olwaleero ab'ekitongole ki KCCA
bakedde kuzibukula myala egy'enjawulo okulaba ng'embeera eyatuukawo wiiki ewedde teddamu kubaawo. Essira bano balitadde ku myalo oba emikutu egiyiwa obutereevu mu nnyanja mpozi n'okutema amakubo aganayisa ebimotoka ebigogola ko n'ebimotoka ebisomba ettaka erijjiddwa mu myala gino. Ekigenda mu maaso wano ku mwala ogukwata gana ne kinnawattaka kyekyokola nti no twerula omwala n'ekkubo kalakita wesobola okuyita bazeerula omwala guno. Mugimu ku myala gye basoose nagyo kubaddeko okusalamu mu lugendo olugenda ejjinja ekitundu ky'ekyambogo kw'ossa n'amasaŋŋanzira g'ekinnawattaka. Abamu ku batuuze abawangalira ku kyalo ky'ekinnawattaka katooko obuzibu bw'amataba okubafuukira ekizibu babutadde ku bigoba ebyakozesebwa bye bagamba nti tebikyatambuza amazzi bulungi. Nti singa omudumu guno gali omukagwembwa nyabo omufulege w'omudumu guno gukyusibwa ne guzimbibwa ku mirembe gy'emyaka gino, kubanga bazee baffe bali wano batugamba nti gwazimbibwa 1954 kati obungi bw'abantu ebiseera ebyo si bwe buliwo kati bino ebigoma byakka. Guno omwala gutuyisa bubi enkuba ng'etonnye jjukira ye main yereeta buli kijja buli kasasiro kati bakukoleramu na bingi. Omwala ogutambuza amazzi mufunda ekyo tukikanyeeko gulina okuzimbibwa awo weetaagawo box culvert amazzi obutadda ne gakuba abantu. Abakulu mu KCCA basinzidde wano ne balabula abantu abagufudde omuze okumansanga kasasiro mu myala. Okukola okutandika n'obwenkya tutaddewo ba scouts mu community ab'okulondoola abo abasuulasuula ne ba enforcement baffe bali ku high alert ne kamera za poliisi ugenda zikozesa. Nuwabiine atubuulidde ku bibonerezo ebirindiridde abo abanaasangibwa mu kikolwa kino. Engasi Nuwabiine okusibwa emyezi egitali wansi egitasukka 6 tulina abantu abakola ebintu nga tebamanyi bye bakola. Ekizibu kya Kampala kiri ekizibu eki oba ekizibu kya Uganda kiri ekizibu eki tetulina maintenance department. Omwala guzibikira gutya ettaka ne likwata ne lisiiringa omumwa gw'ekigoma. Wabula bo buli kantu bayagala kujjamu we bakolera ssente obukadde 10 okukwatako obukadde 10 obakusiba kubanga kati bo balaba mulyo. Kati ebya KCC bigenda kutandika kutambula nga bikola ekyo kyokka kukwata muntu ani ayiwamu kasasiro. Ensonga enkulu yakwerula myala nga waliwo abantu abavunaanyizibwa ku myala nga bakera ku makya bwe batyo mmwe mwatta creation of jobs engeri y'okucreatingamu emirimu. Abantu bali abataasoma abawansi nabo ne babanga bayingiza essente. Omuntu aberenga yavunaanyizibwa ku mwalo ogwo okugujja ekyambogo mpaka Nakawa oba pakawa n'omulala bwato n'omulala bwato ng'akeera ku makya oba teguliimu yadde kasasiro alina okuguyitamu waakiri agwere. Enkuba bw'eba tetonnya aguyitemu agwere. Kati bwe gimala okuba ng'emyala egyo gyetadde bulungi mulyoke mugire omuntu naye bw'asanga ng'omwalo ogwo guli open tasobola guyiwamu kasasiro. Naye olw'okuba leero aguyiwamu n'enkya n'ayiwamu n'omulala n'ayiwamu no ekivaamu ng'eyo ebeera entuumo ya kasasiro. Buli omu nga gy'aleetanga yayiwamu. Naye bwe guba gwetadde kati omuntu oli ataasoma asobola okukola ekyo ku mitwalo waakiri 6 buli mwezi. Waakiri emitwalo 6 buli mwezi ku mutendera tuliko omutonotono. Kale waakiri emitwalo 6 buli mwezi omuntu abeere maintenance team asookerwako oli afune emitwalo 6. Kati kitegeeza Kampala agenda ku employinga abantu nga emitwalo 2 nga bakola ku myala gyokka. Kale omutwalo gw'abantu kale abantu 7 nga bakola ku maintenance ya myala
okugogola myala enkuba ne bwetonye etyeyita mu buyisi tewali yadde weeyimira paka muleke Victoria ate n'obusiru bwammwe abakulembeze abatukulembera temulina magezi ogwo mukoko oyo yenna ali mu Kampala teyandigenze nga muleke Victoria mwandi mukoledde wakuŋŋaanira awanene awo nga waliwo ekkolero eri mukola amazzi ago ne gaddamu ne gatambula ne gakola ekirala oyo mukoka wa Kampala bugagga bwennyini nga tubadde mu nsi eyina amagezi mwandi mukoledde wawummulira awo nga waava ne mumukolamu ekintu ekirala nga jja muyonjo taliimu kacupa naaka taliimu kacupa naaka taliimu kiveera neki ne mumuligira ne recycling ne mumurecyclinga naddamu naddayo n'akola ebintu ebirala wabulaga amagezi temugayina oyo mukoka ayita mu Kampala amala okuyimirizaawo budget ya Kampala senga tubadde tulina amagezi mu mitwe wano mu ddungu amazzi getunaaba amazzi gonna agatooyi biki gonna gaddamu ne gatambula ne gagenda bagakolera egundi ne gagenda gonna ne bagateeka wantu ne gaddamu ne gatambula tugakozesa emirundi 7 okugajja mu gagenda ne mugakozesa ne bakomezaawo ne mugakozesa emirundi 7 ne balyoka bagatwala ne bagakolamu ekintu ekirala mmwe mu Uganda mulowooza mbu mmwe bwe mubeera ne ssente lwe mubeera abagagga lwe mubeera ab'amaanyi no mu nsi erimu amagezi buli munnayuganda yali badde aba ayinako ssente ezibeera mu saturation buli lunaku buli muntu akole buli muntu afulumye ekonomi egejje buli muntu afune buli muntu akole buli muntu ayingize buli muntu afulumye ekonomi egejje wabula mmwe mwagalanga mmwe mulina mwekka mmwe mulina mwekka abalabba beere baavu muli ku rutinga abantu nga okugogola emyala asookerwako afuna emitwalo 8 ayina okuba nga wa P7 okukka wansi P7 n'atasomangako nga ze qualification P7 kukka wansi job creation eri awo okugaba mirimu okuva ku gundi okutuka ku S4 nabo ne mubateerawo emirimu egyabwe nga qualification S4 to S6 nga nabo bayina ebyabwe awo ne mulyoka mugenda eri mu technicalities byamwe ebya diguli omuntu ave Uganda nga tamanyi kusoma na kuandika najja wano najja akola security nafuna akakadde ke kamu n'ekitundu buli mwezi kasita bakuzuula nti gwe tosobola kusoma na kuandika bakuteeka ku location nga teriiko kukola report ogenda bugenzi ng'otuulawo ng'ensawa zo